Basimu ne bannyawo mugamba mutya abatulaba Kachumbali TV kasobita mudada bulungi nnyo n'abali ku Kyamuka TV mbaga bugambi nti nate kyemukola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero ndi ne muganda wange abadambuzeeko ebbanga ddene nnyo finally mufunye oluvannyuma ate lwakaluuke Kawempe North okutambula nga bwe katambudde mwamulabiko ku mutimbagano nga awanda muliro ngera amenya ezimu ku nsonga eziyinza okubeera nno zabaviiriddeko obutakola bulungi nnyo. So ensonga lwaki musazeewo munoonyeeko atunnyonnyolemu n'ebyamutuukako byonna tubiwayeewayemu tulabe ate ki ekitatambula bulungi nnyo na butya obutya bwe balina okutereezaamu okulaba ati naate bintu bitambula ddala bulungi nnyo. Mukama wange obulamu bugamba. Obulamu bulungi ssebo. Amannya gange bampita Lumala Twalibu. Eddala bampita looya erikola ssente. Looya yabisoma oba? Nali njagala kusomerera bwa looya naye mbulako naye ng'ebimu nabisomerera ssebo. Okay. Tutandikire butereevu ndowooza ku nsonga z'e Kawempe okuviira ddala ku nomination byatambula bitya? Nze ekisookera ddala ndi mobilizer ng'emirimu wa NRM emirimu gyange nga nsenga gikolerawo ku mini price kuyoyota ebipande bya pulezidenti nga we tubeera abakyagulanyi babeera kyemmanga ffe ne tubeera ekyengulu. Akalulu k'e Kawempe tekatambula bulungi okusinziira enkola yaffe kubanga embeera yali si nnungi nnyo okutwaliza ewamu ate ebyo ng'obimaze ebya kampeyini eno yasembayo yo ate yali mbi nnyo we twayisibwa obubi kuba nze kennyini nakeera ku makya kukunga abantu nze ntambula n'omuzindaalo gwange nensibako bendera ya President Museveni era niwo ogenda wa wonna abakulembeze abakulembedde ku Kampala minisita bonna bamanyi bulungi kubeera nga ekifo ekyo bakimpa ekya mobilizer wembeera wensimbira ddala amakanda gange nenkeera nenkunga abantu President agenda kujja e Kawempe bannange tugende n'omuzindaalo gwange ku booda. Bwe namaliriza President agenda kujja nateeka ebintu wange wansi nensalawo nnyingire. Tuba tuyingira ku mulyango kuba nze protocol mmanyi sisobola kuyingira mu gate President gyayingiriramu kuba siri minister ndi just mobilizer nga bano abalala aba wansi naye ekyantuukako nenkubwa kati nakuba omusajja owa SFC nga takumanyi nga twali mu layini mudde emabega mukole bwe muti nga gye batuzza gye tudda olwagiranga omusajja yankuba wano ne mugamba sebo onkuba n'agamba wacha yampisa bubi nnyo omusajja oyo kati we yankuba munne kuba ono yali mu kyambalo munne nampita nanjijako n'essimu ennamba y'essimu nantuuza mu katebe nampa bologamu nti kakayiseemu katusonyiwe naye ekyambeeza ku mawulire luli singa saalinze olwo singa bakuba mulala olaba bakubye enzo wakkala bweti ate olwo omulala bali muyisiza batya kuba twakulabako mu kaseera ako ng'olina ebbalamu kakati awo wennyini antuuziza mu katebe anjijeewo balamu kwe kuyitawo yayitawo n'egganga y'abaana ne bamugamba nti ne mugamba balamu bankubidde wano ekinambuuza okoze eki balamu ne mugamba tubadde mu layini wano kale gyamu tugende n'omuserikale awo n'amunnyonnyolamu nti bamukubye naye mugende balamu n'agamba tutambule tugende nga nkutte ku mukono ekyannewunyisa ku Mr. Balamu yankwata ku mukono n'amala n'anta n'agenda bibye nenze nga ndese mu bulumi nga mobilizer era ekyo mukulu Balamu minisita teyakola bulungi. Wali oyagala akwatire ddala ku mukono mpaka munda? Ambuuze already nali munda nga nnyingidde yali nkutte ku mukono n'ambuuza buzibu ki obubaddewo n'akomawo emabega ku ground kuba abantu abamu baali bankutte obutambi nga bakola ki nga bankubye kyampisa bubi
kati waliwo omwana omulala omuwala mukwano gwange era wa NRM neyeebuuzaako ku basecurity naye wa security omu wa SFC yamugamba nti ekituufu bankubye naye nabadde mpita mu gate president gyayitamu awo neneewuunya obulimba nti era njagala ekyo tukibuuze Balamu yansanga mu gate president gyayitamu oba yansanga nga eri mu bantu ffe yaffe ey'abantu ba wansi okubwa. Wafuna obwenkanya? Sifunanga bwenkanya kubanga ffenna tuli mu nju emu naye nga minisita Balamu singa yayogera bwogeza ekigambo eki n'agamba nti asibwe mutewe mulina okuyisa abantu kuba abantu bangi bazze bakubwa. Balamu yavaayo ku nsonga oba ba NUP be bakubwa n'agamba nti abano batugenda bajjanja bwe baali bannamawulire waliwo abantu bwe batyo baali bannamawulire be bakubwa. Balamu n'agamba nti tugenda kubeera nga tubajjanjaba oba tubakola ki naye nze saafuna buvune bw'amaanyi naye natyoboolebwa era n'akatambi waliwo akatambi ke nali mpaga nga ŋŋamba nti tugenda kubakuba akalulu kano tuzze tumazeeko. Omwana n'akakolamu the free moment nga nkaaba maziga naswazibwa era nayisibwa ddala bubi. Akalulu ebyo byonna bibaawo tugenda mu kalulu akalulu kaggwanga bwe kwakalaba wali okisuubira nti nno NUP egenda bakuba akalulu? Ekyo nali sikisuubira nti NUP egenda tukuba akalulu naye enkola gye nalaba nga abatesitesi bakola ekintu ekyo kuba nze namala okuva mu ebyo neŋŋamba tuli banju emu sijja gaana kugenda ku mukolo oba wenna agenda era gujja kusigala kugenda mu maaso nenya stage n'embeera eyo naye enkola gye nalaba nga buli pulezidenti baagala omulaga ebintu ebitaliiyo. Buli muntu ayagala okulaga gwe tojja kwogera nze nja kwogera gwe tojja kwogera kubanga eno gye twali ffe tubeera wansi ku ground nga bamobilizer kutunuulira ensonga. Ffe twalaba omuntu ghetto owa ghetto komanda wa ghetto bayanjula mulala n'abeera eno era yagamba bwe baatuuka okuyanjula komanda wa ghetto ate bayanjula mulala era omuntu n'agamba nti tugendeyo naye nga tebalina we bayita tugendeyo nze komanda wa ghetto. Lwaki gwe mumanyi omutuufu? Waliwo omuvubuka mwerabiddemu erinnya naye yali akuba emmeeza wansi ng'agamba banjuddeyo komanda wa ghetto mulala. Bwe bayanjula ye nga mumumanyi? Mumanyi akwasaganya abavubuka beekawempe naye nga ye komanda wa ghetto. Oyo gwe bayanjula oyo gwe bayanjulira president si komanda wa ghetto. N'ekirala kye nalaba ekyo era kigenda wa minisita. Minisita muntu mukulu nnyo ow'abavubuka era aweebwa ekitiibwa. Pulezidenti agenda omulondobamu okulaba nti minisita amuwa obwa minisita aba alabye ensonga nnyingi nnyo zaakoze eki zaakola. Minisita kyalisaanye n'atabeera mu bintu ebyo n'atumanga butumi ba mobilizer n'atumanga ba foot soldier aba NRM n'atuma abantu aba NRM. Minisita talina kuuma kalulu. Minisita Balamu teyandibadde mu bintu ebyo nga kuuma kalulu. Olwo ffe tukola eki? Kubanga n'omuntu oyo alibadde abba akalulu bw'alaba minisita ayinza okwekanga n'otamukwata bwe baba batubbye ayinza okwekanga. Naye ffe tubeera wansi tuba tulaba ekigenda mu maaso nga minisita tumuwa information nti bakola we bati. Nga tunabatuuka awo wennyini pulezidenti nga waali ekintu ekyatuuka ku Kenzo wakiraba era kyali kiti? Ali ku stage waggulu ddala ku stage pulezidenti we yali atudde n'amala okwogera Kenzo n'ayimba. Yali atandika okuyimba bw'ati ne bamugamba lindako tukuba oluyimba lw'eggwanga ne balukuba. Kenzo nga wayimiridde bantu ne basaba Kenzo okuyimba. Kenzo yali atandika bw'ati
president nga ne bamulagira eri ayogere eri balagira president ayogere eno Kenzo akola ki ko Kenzo n'agamba nti bannange abantu mukakkane president amala okwogera president yali akyayo amaze okwogera n'ayogera nga Kenzo akkiriza president ayogere kati awo Kenzo yali agenda kuyimba ne bamugaana omukyala ono n'abakunzi n'agamba nti Madam Seninde n'agamba nti Kenzo wali badde olindako katono president n'amala okubuuza byabuuza olyoka okola ki bakuba oluyimba lw'eggwanga president agende olyoka oyimbe. Kenzo n'awanika omukono n'agamba president ndwawo okumulaba njagala muyimbira akayimba kange. Awo omusirikale we yajjira kuba yatuyitako n'amaanyi kuba akakakuba ako koyingiramu akaka ku stage ffe tetwakatuukako twali eno ku stage tetwamanya bye yamugamba ffe twalaba kwesindika ne tulaba stage ng'ekyankalanye eno ku stage bagamba Kenzo ayimbe kati Kenzo paka we yapondooka n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda. Kenzo bwe yagenda president n'asaba Kenzo anyimbireyo akayimba kamu ŋŋende bano ate abasirikale bano bannange Kenzo aliwa nga taliiwo nga Kenzo yagenze era ne bategeeza president nti Kenzo agenze. Embeera eyo gwe wagiraba otya? Kwali kuswaza Kenzo oba kyali kigendere nga alina sooka n'ali? Kati bino ebintu bya mirundi mingi biri side biri. Bano abayimbi president alina enkwasaganya gye yabakwasaganyamu. Bano abayimbi balina abantu ba wansi be batuusizaako message era neyeesimbye ku bwa president muyimbi. Kati we bamuvaamu bali bannene bajja ku side ya president baba balina ettaffaali ddene lye bagasse ku president ku bantu ba president. Kenzo yayina okola ki? Yayina okuyimba. Kati bali abalala ba mobilizer abo ba Madam Seninde baani bonna baani president ayinza okuba nga ekintu kyabwe tekijja bulungi nga Kenzo asobola okukibuutikira kiringa president wanaabeera ku walinga we yali n'agamba nga Kenzo banyiiga nga ate tayise bali ba Madamu Seninde tayise baani abalala ba minisita gundi basobola okunyiiga. Kati kye bayita ekikono nti ggwe ojja yimbira abantu bano nga president amaze okugenda aleme kulaba maanyi go. Nze nkakasa teri minisita asobola kuyimirira wali ku stage n'agamba abantu era ne baleekaanamu gye baleeka. Alina kubeera muyimbi kitegeeza Kenzo bamukuba kikono. Mu budde buno n'engeri bw'engeri gye yasindikamu oyo omusirikale olowooza security ya Kenzo eri seefu oba naye ng'omuntu ali seefu? Kenzo ayinza okuba tali seefu kubanga omusirikale naye asobola okunyiiga n'oludda olutaagala Kenzo lusobola okunyiiga. Kati ekiddako mba sikimanyi. Kenzo yali badde nga we yakisabye nga yeetaaga security. Kuba Kenzo alina kyagasse ku ggwanga lino ku bavubuka alina kyabagasseeko omuntu kyatasobola kumanya. Nga awo tuvuddewo akalulu kakubwa obuwanguzi buno obwa NUP ki ekyabuyamba okubeerawo NUP eryokewangule oba mmwe ki bunafu ki bwe mwalagayamukko balyoke babawangule? Amazima gakaawa naye amazima abantu basaanye bagamanyi. Kyenkoddiza nti singa banoonya ba mobilizer baali badde tuwangulira ddala.
abantu abasinga bagamba nti NRM egula abantu. NRM tegula bantu. Bano abatuukirira president balina engeri gye bakyamyamu ekintu. President tagaba ssente nti agabye omutwalo ogende wali. President bali bamugamba nti president wogenda okujja abantu tuyinawo bwe bati. Abantu beetaaga okulya. President ayinza okubabuuza nti beetaaga okulya emmere ya mmeke sowaani emu. Ne bamugamba sowaani ya mutwalo. Bantu balina okulya obulungi president n'emmere n'enva ne zibeerako balina okulya obulungi nga president wabeerawo enkoko. Emmere ne bagibala mutwalo. N'ekyokunywa kirina okubeerako. N'ekyokunywa ne bakibala. Kati ssente ezo president zasobola okugamba nti gundi kyekyokunywa kye n'ekyokulya ezo ze bateeka ze bakola budget ennene. Ssente ezo bifo ky'okuguliramu abantu ebyokulya bo baleetamu bantu. Bagenda batapangisa taxi ne bateekamu awo ne babali. Weebale nnyo ekikyamu. President alaba abantu nga bangi nnyo naye nga babasombye busombi. Basi ate va ku kusomba abantu abangi. Abakulu abaana abato nga tonnaweza na myaka 15 ne bakuleeta ne baguli bangi nnyo naye nga baana bato nga tebalumba. Kati fe tubeera kugula wansi omwana omuto era fe twabadde awo ne twewuunya ebigenda mu maaso. Omwana ayambala essaati ya red munda muli naye ya yero n'agyambala kuno nga muto. No agamba nti amazima nze nga manyi. Olaba katwalo butwalo ke kandeesa. Kati gwe mobilizer abadde amanyi nti bali be baffe ate we baleeta omwana omuto kubanga nze sisobola kukwata mu muvubuka ne mugamba nti tugende eri kuba abavubuka abamu balina abakyala ewaka alekawo ssente n'omugamba tugende president agenda bbeera eri bagenda tuwaayo omutwalo agaana kubanga omutwalo gwagenda okulekera omukyala ewaka olumu mu kitundu kati gw'omuwadde gwokka yasigazaawo mmeka. Kati abo we bagaana baleeta bwana buto. So okuganya n'ekiyagaye nno basombye busombi bantu president be yalaba. Nze nzikiriziganya nakyo kuba ku ground nze mbeerako ago amazima gakaawa. Naye nze kye nali badde ndaba kye baali badde bakola kunoonya bamobilizer abatuufu wansi ababeera ku ground. Nenjija nenkugamba oyo waffe oyo si waffe oyo waffe naye si waffe naye asobola okukyuka bw'oba era omukolera kyayagala ng'okubafaako wansi. Kuba nze ndi wa NRM ate ndi mutembeeyi ku street. Nina essente za PDM biki ezo sizifunanga. Mbadde ngenda kubuuza because waddewo emmundu ogikubye naye ofunyeemu muntu uyozo. Ekyo tewali ntuyoza nfunyeemu kujjako ekyenfunye muntu oyo lyeddembe president lye yatuwa n'abakulu ababeera mu Kampala nga Uhuru nga minisita Kabanda Misa Kabanda era mbeebaza nnyo neebaza omukyalo oyo minisita wa Kampala Ajati Misa Kabanda neebaza meya wa Kampala Central Salimu Uhuru neebaza omukyala ate omukyalo ono bannange w'amaanyi nnyo Ajati Adija Namyalo w'Ekyambogo. Oyo omukyala bannange tomuzannyirako era singa gwe basazeewo ne bakwasa akalulu k'ekawempe ng'akola bulungi. Singa gwe basazeewo ne bakwasa akalulu k'ekawempe kakasa twalibadde tuwangula. Oyo omukyala talina nkwe ajja ku ground ne wookola ddiiru nti ndeese buloka oyagala kulaba Adija Namyalo nti buloka biki akubuuza ozotya nti waliwo andeese nedda olugi luba luggule bw'otuuka Ekyambogo njagala kulaba Adija Namyalo taliiko bya bwa buloka ajjira ddala paka ku ground n'akubuuza weetaaga ki. Oyo yagezezzaako kukomyawo obululu bwa President Museveni.
tofunanga mukisa gumutuukirako wano netunyumyamu naye ebbanga lyembadde nga mulaba ddala ate teyeerya mu ntama omukyala bw'agamba nti byakiyaaye nti omuvuma naye akuvuma bw'agamba nti kalulu wonna ekyo kyabalaze olaba omukyala oyo enkola gy'akolamu emirimu gye era singa walabyawo nga buli omu akutte waakiri akacupa k'amazzi okuswalayo noona ye taleeta n'abantu buli kitundu kibeerako coordinator waakyo era kkubira bantu ne babeerawo ng'abantu bamativu baali badde buli omu anywa akacupa k'amazzi ne pulezidenti ku luno Kawempe yali akyayogera ng'abantu bafuluma bufulumi security nesibawo busibu abantu baali bakooye ne pulezidenti ayogere gofulume ogende kitegeeza oba oyisezaamu amaaso naye njagala okwebaza omukyalo oyo ajati Adija Namyalo akola bulungi emirimu gye era Katonda bannanga amuwangaaza amutaasa abantu ababi mu kisiibo muno emirimu gyokoze tulaba n'abantu abasinga kale tugambe nti newa pulezidenti kale tugamba abeera bize takulaba oba tufuna mukisa kugendayo niwaliwo n'abantu abasiiba nga bagenda eggulu tofunangayo package yonna okubawa abaana naabo nedda ssebo sifunangayo naye nga mazima matuufu nkoze nengabayo obulamu bwange olw'okwagala eggwanga lyange omuntu oyambala essaati ya yero omuntu n'akuvuma laba nno olinayo kaki gwe noti ebyokuswala n'obivaako n'ogamba mpagira Katonda gwe yateekawo era ne muzeeyi Katonda wamugjawo n'atuwa omulala era gwe mpagira bamanyi nti omwezi kati kababuusizza nti siina kyenfuna wembokowooza mpiseemu empi awo kyababuusizza kuba obwedda baŋŋamba jangu eno ewaffe gye batakuba obwedda we baŋŋamba jangu eno ewaffe bulijjo nammwe mukubwa kati nange ngambagamba kimu okwebuzaabuza ngambagamba nti batukuba kyenkanyi tebasosola singa ofuna omukisa obanga oyite mukisa oba chansi nebeerawo Kyagulanyi n'akuyita omutulamu wano nemwogera osobola omwegattako mbuuza nti no asenga ofuna omukisa Kyagulanyi n'akuyita nemutulamu wano n'akusaba omwegatteko kisoboka ekintu ekyo sigumu seebiri waliwo omwami Edi Mutwe ayina saluuni awo ku Gazalandi oba Gazalandi awo waggulu awo ku gundi Parker View kati nze mirimu gyange ngikolera awo wansi ku mini price era nyambala ofulo kyange ekya red ekyo ekya yero kyenyambala ki ovulo aba ali eyo waggulu nga nnengera ng'agamba omuvubuka nti omuvubuka oyo lwaki tatwegattako alaba ekintu kyekirungi ekyo omuvubuka nantuukirira nanga Edi Muto yagambye bwati ogwokubiri eyo waggulu balina we batunda ekyapati biki ebyo nga musanga ng'era ayogera ebintu byebimu sandiyagadde kwegatta ku bantu abo kubanga eddembe liri wano ne muzeeyi ebintu byakola singa nali wakubeegattako singa nabeegattako dda kubanga nze omutima omugumu nguyina siina kyentya naye ebirungi pulezidenti byakoze twalisaanye ne tumusiima ekyokubeegattako kyo sisobola naye bambi abantu abo baalikwatibbwamu ennaku abaalikwatibbwamu ennaku abakulembeze ba Kampala abamu nga Irale Kisanja kuba mobilization eri yakalulu akawedde yali agikulira minisita wa Kampala yali tannalinnya kuba minisita era twakolanga naye buli wanda bangamba yero naye abantu abo bakulu
ofiisi zaabwe zituuka baba bize mbakubira omulanga meeya Salimu Uhuru mu Kampala omwo yanfaako omusajja oyo simanyi Katonda kyalimuwa amuwe kyasinga okwagala era yankubidde n'akasimu naŋŋamba Lumala bituufu bye bakoze konze meeya bituufu naŋŋanga otuyiriddewo nnyo omubiri sorry talina kye yazizzaako naye nga yansaasiddeko meeya wa Kampala Central Salimu Uhuru njagala okumwebaza basiba bagenda eggulu bafuna mukisa kugenda pulogulaamu z'eggulu ezo bantu babuzaabuza abantu bakwata bantu baabwe nti oba TikTok bw'oyogera nnyo okwogera nnyo si kwe kusinga omuntu twalibadde tulaganga action nti gwe ogenze n'olaga president ekintu kyakola nti president akola bw'ati n'okisomesa bannayuganda mwebali wano kati olwo oluguudo lw'oyiseeko lwakaggwa kati president yakalukola naye waliwo agamba nti ku myaka 4 yalibadde akola oluguudo olwo naye nga ye w'omuwa emyaka egyo tasobola kati ebintu ebyo bye baali badde basomesa abantu nti luno oluguudo nze yakoze bw'ati ne bw'ati abantu ne babeera nga bamanyi obudde buno osuubira nga kalulu kano bwe kagenze osuubira NRM enaakola bulungi nnyo mu kalulu akajja naddala wano mu Buganda kati kino ekyaguddewo Kawempe bambi si mu bubi amazima googerwe abantu oba abo abakulembeze kibe kyakuyiga we bateetereza tetuyinaawo kalulu we bateetereza tetuyinaawo kalulu alina okudda ku ground ku drawing board ne babala ekintu bupya kyenagambye nti omukyalo oli ajali adijja namyalo wadde bamukuba naye ayina ebintu byakola kuba president ayinza okugenda n'asindika nti sente za PDM nezitatuuka ku bantu ate omukyalo oyo ayina ebintu byagaba kyalaani nkumbi gurayinda ebyebisa webale omuntu awaayo akalulu n'agamba nze NRM mbadde mubazi nagifunamu kino omulimi n'agenda n'abagabira enkumbi ne balima ne balimamu emmere ne bagireeta ne batunda ekyo kintu kiwulikika n'abawa ensigo ez'okusimba nze oyo mukyala musiima nnyo ebikolwa byagenda akola era yagezezzaako okuzza era akalulu kano singa bakamukwasizza twalibadde kati Kawempe yaffe balamu yavuddeyo n'agamba nti nno ab'NUP babbye obululu kituufu nze simanyi ye alabika yabalabye kubanza olwo lwe bagenda okulonda olwo saaliyo e Kawempe ye ateekwa okuba yabalabye nze saabalabye okubwa engeri bannamule gye baakubwamu okukyogerako ki ensonga z'abannamawulire za mirundi ebiri nga nze abeera ku ground si bonna ab'amawulire nti baagala gavumenti era ebikolwa ebisinga oluusi ne munnamawulire ayongeramu kyayongeramu si bonna singambye nti mwenna we mukola si bonna nze nina omwami gwe nalabako awo ku mini price munnamawulire bantu baali bakalakaasa kale baali bakuŋŋaanya ku nsonga ezo ez'Abesigye biki nga bakuŋŋaanya munnamawulire n'abagamba nti mwe muli batiitiizi temusobola nakukola bwe muti naye yabagamba bakole afune byatwalayo ekintu ekyo kyanneewuunyisa jjo nenga kati olabe naye okuba bannamawulire kikyamu
kuba nange obulumi nabuyiseemu ntegeera omusajja omukulu watuuka okukaabya kikyamu ate oyinza omukuba obubi nakola ki nakosebwa yina abaana yina biki kati oba omulemaza oba omukyayisizza omulimu gwe ogwa bunnamawulire ne maama we aba yamuweerera ne kitaawe bonna oba ennyamiza mu mitima tokosa muntu omu okosa abantu bangi naye abakyamu babeeramu baali badde abakyamu abo babakwata ne bababuuza nti gana amawulire gooleese si malungi si bwe kityo. Natuwumbawumba President Museveni oyinza muwa bubaka ki obudde buno naddala nga weesigama kalulu k'ekawempe? President Museveni obubaka bwe nnyinza omuwa ekisooka ekikulu yeebale kutukulembera bulungi kya security ekyatereera era Katonda amuwangaaze abeerewo n'akalulu akajja akalabeko. Kyenzirako okutegeeza President akalulu k'ekawempe katuzibula amaaso tubeere nga tulaba kubanga ne bwe baba baatubbye nga baatubbye akaddako tubeere nga tulaba nga twetegereza nga tulina n'abatujulira nti bakoze eki baatubbye ku ground tukomewo kyenyinza okugamba pulezidenti abo abatukulembera aba NRM bannange tukomewo ku ground tubeere nga abantu tubazza emmeeme mu mitima kuba okuzza emmeeme y'omuntu ogizza teyeetaaga kumuwa mmotoka teyeetaaga kumuwa nnyumba wabula yeetaaga okumuwa obuntu obutonotono buno obusookerako. Teyanzeege emboozi bwekyo bwe zibadde omusajja wange era bwe kinaaba kyetaagisizza ate njaba mukomyangawo tubeere nga tuwayawayamu kuba kati we tugenda kaluka amaanyi nnyo twetaaga abantu nga mmwe naddala ku sayidi y'NRM abamu tebalabika era mmwe ababeerawo ne mwogera ku nsonga zino tubeebaza. So nsonga bwekyo bwe zibadde atugaabugambe